entaana eyasimwa emyaka emabega nga n'omulokozi Kristo tannaba kujja ezuuliddwa ku lukalu ly'omuddugavu etakuzza Bannassayansi emitwe. Toseguka ndukuviire ku ntono. Bannassayansi ne bannabyafaayo nga bakulembeddwamu omukenkufu Libbaga bazudde empuku mu ggwanga erya South Africa wabula nga bye basanze mu mpuku eno bibadde biwuniikiriza. Okusinziira ku Bannassayansi bagamba nti bwe bakiridde mu mpuku eno bawuniikiridde ebitagambika kubanga mu mpuku zino mwawangalirangamu ebisolo ebimanyiddwa nga Homo naledi, ng'ekigambo naledi kiri mu lulimi Olusotho olw'eggwanga lino erya South Africa era ng'ekigambo kino kitegeeza emmunyeenye. Bannassayansi bagamba nti Homo naledi by'ebisolo ebifaananira ddala n'abantu ebyawangaliranga mu mpuku zino era ng'okusinziira ku Bannassayansi bagamba nti ebisolo bino oboolyawo be bantu abaasookerawo ddala nga bano baali mu ngeri ya analogo nga tebanneeyubula okudda mu nkola eya digito oba katugambe nti bano be bantu abaasookerawo ddala nga tetunnalaba bantu abaliwo mu kaseera kano kanaawe mwe nkutwalidde. Bagamba abantu bano oba ebisolo bino byali bifaananira ddala abantu era nga okusingira ddala byalina engalo ng'ez'abantu n'ebigere ng'eby'abantu nga n'okusingira ddala ekisinga okuba nti byali biringa abantu byalina obwongo ng'obw'abantu wabula okusinziira ku Bannassayansi obwongo buno obwabeeranga mu bisolo bino bwabeeranga butono nnyo era ng'okusinziira ku Professor Chris Stringer obwongo bw'ebisolo bino babugeraageranyizza ku muyembe ogusinga obutono oba kale katugambe omuyembe ogwo ogwaggwaogwa oba nnuuna gwagumanye nga bagamba nti obwongo mu butono bwali bwenkana bwe butyo naye nga butegeera okukamala. Ebisolo ebyogerwako byawangaliranga mu mpuku ze basanze mu ggwanga erya South Africa era nga bwe bagenze mu mpuku zino bagamba nti basanze empunde ebitagambika. Ebisolo bino byayonjanga empuku zino ne biziwunda kale wamma nga wozitunuulira zeewuunyisa. Mu ngeri y'emu bagamba nti mu mpuku zino waabeerangawo ekifo ebisolo bino mwe byazikanga abafu baabyo era nga bagamba nti bw'oyingira munda mu mpuku zino ekifo kino kiyita entaana oba kiyita ebijja kyeyawudde bulungi wabula nga kiwanvu ddala mu mita ezikira wansi ddala ng'entaana z'ebisolo bino zaabangako obuwanvu bwa mita 100 kirambirira okukkirira wansi ng'eyo ebisolo bino gye byazikanga abafu baabyo. Bannassayansi bwe bazuulidde entaana zino bagamba zino zaaliwo emabega nga n'omulokozi Kristo tannaba kujja era wano we basinzidde ne bagamba nti ebisolo bino biteekwa okuba nga be bantu abaasookera ddala okubeera mu nsi muno ng'abantu be tulaba mu kaseera kano nga naawe mwe nkutwalidde tebannaba kweyubula. Okusinziira ku kunoonyereza mu ngeri emu Bannassayansi bagambye nti kyandibanga omwana w'omuntu yasibuka ku lukalu lw'omuddugavu bw'atyo n'agenda ng'asaasaana ku zissemazinga ez'enjawulo. Ebisolo bino byawangaliranga mu mpuku emanyiddwa nga Rising Star Cave System esangibwa mu ggwanga lino erya South Africa ng'eno esangibwa mu ssaza emanyiddwa nga Gauteng. Bannassayansi bagamba nti mu ntaana zino basanzemu engumbagumba eziwerera ddala 1500 nga bagamba zaali za bisolo ebirabika nga byali biwerera ddala 15 birambirira.
CBS FM.